ya tetumanyi wano obusajja butukyusa naye ng'ate tawuni ey'Ebuyende tugituuseeko. Tawuni ey'Ebuyende bwe tulina okugenda weewali naye simanyi essaawa zino lwaki ate batuyimiriza okudda ewalala. Embeera gye tulibeeramu yeeyo ng'era bwe mugimanyi, naye nga buli kyonna ekigenda mu maaso tujja kuba tukibawa bulungi nnyo. Kati ate wano tulina okukyuka. Okay, thank you. Okay, tugenda kuba tubawa tunatera okutuuka e Buyende naye waliwo wano waliwo olengera ezo zezi office of the resident district commissioner RDC awo owe Buyende, naye kati ate wano simanyi lwaki batustopinze wano, naye embeera ng'era bwe mumanyi jakuba tubawa buli kimu ekigenda maaso. Oli ku Map Media TV. Mumuteke musala amakubo gye bamuyisa makubo si mangu yadde n'akatono. Amakubo gye bamuyisa president si makubo mangu yadde n'akatono. Ezimu ku mmotoka ze twasimbudde nazo okugenda e Buyende zituuse ne ziremererwa. Labayo amaanyi g'abantu, laba amaanyi g'abantu agali ku kkubo agalindiridde pulezidenti, laba amaanyi g'abantu ku kkubo kwe. Pulezidenti wuli aserengeta akkirira. Abantu batandise okumugoba, bamugambye oba bali basiraanidde eri tukwegatireko wano, bagamba oba bali basiraanidde eri tukwegatireko wano kikuse. Ensi zonna abantu abazikyusizza be bammwe emyaka gyammwe. Tunula wano, tunulira abaana bato wano. Mu myaka 10 egiyise tewali yali afaayo ku bya politics kummwe mwenna abali wano nga nange mwendi. Emyaka kyokka emyaka 10 egiyise Museveni yali akafugira emyaka 3. Ekitegeeza yakuba bajjajjaffe n'ababbako emyaka gyabwe, n'akuba bazadde baffe n'ababbako emyaka gyaffe. Naffe atubyeko emyaka gyaffe egy'obubuuka temumukkiriza kutwala myaka gy'abaana baffe, temumukkiriza kutwala myaka gy'abasukulu bammwe. So mugende mutambuze message eno, mubagambe tugenda mu kulonda, ne mu kulonda kuno twekolamu omulimu. Abantu abayimirira ku bino byenyimirirako, abantu abalowooza nga nze nyinza obutatuuka eyo gye muli, bayinza n'okunsiba nga campaign tennaggwa kubanga mubatyo bakola, bayinza okugala amakubo, naye omuntu yenna ajja mu ndowooza eno ajja kujja n'akabonero. Baganda bange, akabonero mugenda kalaba. Akabonero ki? Akabonero ki? Bano abantu bwe babatuukako mubalayize, mubabuuze ebibuuzo byonna bye mwagala obbabuuza.
muba promising mubabulire bye mwagala kuba bana abantu buli muntu anajjanga kute umbrella oyo si boss wamwe oyo mukozi wamwe mumusindike era mumanye nti bwe munamulonda mujja kuba mufunye chance nga yemwe ba boss nga simwe babega. Njagala okumaliriza kuba n'obudde bugenze ng'amategeeza baganda bange nti okulonda mwali mulonzeeko era ne tuwangula. Sina doubt wane Busoga sizze wano kusaba kalulu kuba mwatuwadde akalulu era sina doubt ndidi nti mulijja kunonda mwena naye nzize wano okubabuulira kiki kye mulonda era nammwe abali eyo naddala abavubuka njagala mweno campaign omulamu omutuufu tubeere nga tubulira abantu kiki kye balonda. Bano abantu baagala tusiga ekifaananyi nti tulijja si bavubuka abanyiivu, abavubuka abaagala obuyinza, abavubuka abaagala ssente. Kasita mukimanyi abamu tetuliyala. Naye njagala mugende musindike message buli wamu bamanye ti bwe balonda NUP baba balonze eddembe lyabwe. Bwe balonda NUP kiba kitegeeza olumala okulayira tugenda kusazaamu okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Njagala mumanye nti bwe mulonda NUP muba mulonze baana bammwe kusigala mu masomero. Njagala omanye nti bw'olonda NUP gw'omusirikale gw'owa poliisi oba olonze kwongeza musaala, gw'omusomesa ne bw'oba wa sciences oba wa arts oba olonze kufuna musaala mulungi ate ng'ogufuna mu budde. Gw'omuntu wa bulijjo oba olonze malwaliro malungi n'abasawo basasulwa. Gw'omukyala oba olonze okubeera n'emikisa gye gimu n'omusajja mu gavumenti yaffe abakyala n'abaami tugenda bawa ekitiibwa kye kimu, tugenda bawa emikisa gye gimu. Abakyala baffe bagenda kuyambibwa, tebagenda kujoogebwa. Mu Uganda empya baganda bange mbeerawo nengirozaako naye singa mwali mulaba kyendaba, singa mwali mulengerayo nga bwe nnengerayo, singa mwali mbiraba nga bwe mbiraba baana ba maama mwanditegedde nti tusobole okukyusa Uganda yaffe eno ate tusobole gikyusa. N'olw'ensonga eyo mbasaba baganda bange temuggwamu maanyi, kyekisookera ddala temuggwamu maanyi kubanga abantu abagezaako tuteeka wansi buli kimu kiraga nti yeffe bawanguzi. Tunuulire emyaka gyaffe, fe abakulu bammwe tuli myaka 4 kyokka nga ffe bakulu kati bababedira balabala. Abantu betulana nabo ba myaka 8 bali mu 1926. Amazima gali kusaidia ffe, amazima gali kusaidia ffe, amateeka gali kusaidia ffe, emyaka giri kusaidia ffe, ne Katonda ali kusaidia ffe. Tetusobola kulema abaganda bange. So njagala obbasaba mwenna buli avaano ddayo ewaka ogambe pulezidenti ampadde obuyinza. Njagala buli omu ali wano ayagala obuyinza obugabanako wanika omukono. Wanika omukono gwo gamba nze otekewo erinnya lyange, nze olunaku lwaleero nange njagala okusuubiza Uganda nti mu butono bwange, mu busobozi bwange ngenda kukola kyensobola okuggulawo amaaso g'abantu nga ntandikira kwabo mu nnyumba yaffe bazadde bange kati nze ni muyaye naye mpagira Museveni nze ate kakati ndi wa gavumenti. Buli omu abeera ne lidika bwe Patre mukulembedde, Patre mugoberedde n'abakuumi abakulu. Wabbi ekigwe gwe bakuuma, tewali gwe bagenda kuuma. Abaziba emisango balina kubeera mu kkomera, abantu abalungi balina kubeera mu society. Twabagambye era nkiddamu, bwe naabeera pulezidenti togenda kusanga baminisita 8, tugenda kubeera ne baminisita 20. Ezo sente zonna ezonoonebwa zigende mu bintu ebisobola okutereza eggwanga. Baganda bange nga tukyali ku ebyo mugenda kubeera mu nsi ey'eddembe. Bano aba security omulimu gwabwe gugenda kubeera kubakuuma so si kubatemula. Nkiddamu abapoliisi omulimu gwabwe gugenda kubeera gwa kuuma bannayuganda n'amagye.
kigenda kubeerawo kitya tugenda kusooka tubongeza omusolo twakyogerako mu kalulu kali tuddamu ne tukyogerako nti owa poliisi n'owamagye atandikibwako alina kufuna miliyoni 1 omusaala abasirikale njagala mumpulirize bulungi mumaze emyaka 5 nga mulimu eyo ennaku kiri gye muli okusalawo genda nayo oba okugikendeeza ate mmanyi bulungi gy'abasirikale batuwuliriza yensonga lwaki muzi balakisi zonna twawangulayo balakisi eza poliisi ne balakisi ez'amagye bannange bano abantu etamu badigala ne bateekamu ebimotoka byabwe ebya poliisi mumanyi lwaki kubanga bamanyi tutambula ne kamera tebaagala tutuukeeyo ku mwalo tebaagala tulabe nga bwe bagoba abantu ku nnyanja tebaagala tulabe nga bwe batematema amaato g'abantu tebaagala tulabe nga bwe bassa abantu nga bwe bookeza ennyumba z'abantu ng'amagye bwe gawamba ennyanja naye ate kibakoze bubi kuba nvuddeyo ndagidde abaana bonna n'abantu bonna bagende ne kamera zaabwe babirikodinge babiteeke ku TikTok ensi yo nayo n'ebirabye batulemeseza babadde bagala tuuke wano kiro amakubo gonna ne bagaggala ne batuyisa mu makubo ag'ebinnya nga balowooza batubonyabonya naye omanyi lwaki ekyo kyekyandeese mu Busoga saze wano Busoga twatandikidde kampeyini eno Busoga sibwa kuba Busoga wali bulungi kubanga Busoga wali bubi kubanga twagala tubirabeko yes twakoze manifesto yes twagade betwagala okolera eggwanga naye ate waliwo bye tubadde tetunalaba nti ate bibi nnyo okusinga bye tubadde tulowooza tuyise mu makubo amakubo nga mafu era kyenjagala okusooka okubagamba abaana b'e Busoga teno Busoga ngagga nnyo Busoga omusolo okuva mu Busoga gw'amaanyi nnyo gusobola okukolagana amakubo era ebintu ebimu ku bye tugenda okukola ge makubo g'omu Busoga muno gonna amakubo agakonectinga from town to town ago galina okubeera nga gakoleddwa kolasi buno obukubo obutono gano amakubo amatono agagenda mu byalo ne bagaba tegakoleddwa kolasi galina okuba nga gagaziye galina okuba nga galina standard maram ate standard maram agenda kubeera wakaseera katono mumanyi lwaki bannange sente ezikola amakubo weeziri nabagambako nga